nze ng'omu ku bawagizi ba National Unity Platform mbadde omu ku bantu abasinga okuwulira nga ntyoboddwa omuntu bw'ayita ekibiina kya National Unity Platform omuyaga. Naye baganda bange tukkirize tugaane National Unity Platform gwe muyaga ogwajja mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, ago ge mazima. Nti saawa eno bannabyabufuzi empapula zaabwe zibadde mu ofiisi zonna omuyaga guzifuumudde, kati batandise okwewaako obujulizi ne sayidi gye babadde bakolera. Nalabye Senior Counsel Erias Lukwago ng'ayogeza obusungu ne authority ku kubanja ssente za iPod. Ekyamazima kiri nti bwe yabadde abanja ssente za iPod nga iPod ina ssente zeegaba yabadde mutuufu. Naye bw'aba yabadde abanja ssente eziva mu National Consolidated Fund nga ziyita mu Electoral Commission Erias Lukwago, olumu mutulema okusalawo ki kye tulina okuba describinga nakyo. Erias Lukwago by profession lawyer, amateeka agamanyi era akimanyi nti etteeka terikola mu reverse. Ekyakimanyi. Naye neeyo ne wetuba tetugenze eyo, essente ez'Electoral Commission zeewa ebibiina by'ebyobufuzi ezibawa okusinziira ku results eziva mu kalulu. Mwami Erias Lukwago, kalulu kimwe ke mwakavaamu akabawadde ababaka ba Parliament era bameka be muli mu kusabirako akasente? Ffenna tukkiriza mu mwaka ogusembayo omubaka wa Parliament akkirizibwa okukyusa ekibiina, naye ate tulina precedents ezisetingiddwa nga ze-explaining ekintu kino neetabeera lola kuna. Ekyo naawe okimanyi nti juuzi Museveni w'abadde afera Parliament ya Kadaga 2017 nga bamwongeza emyaka okufuga Uganda paka lwalifa, bo bennyini yabafera n'abagamba mweyongeze ku bisanja byammwe mugenda kufuga emyaka 7. Ne babatwala mu kooti. Kooti ruling neeba clarifying neebagamba nti mmwe ng'ababaka ba Parliament mwabadde n'olukusa olw'amendinga age limit ne mugijjawo, naye temulina authority yeeyongeza kisanja kyammwe kukigaziya ng'ate mmwe mweteeseza. Social contract gye mulina n'abalonzi ebawa emyaka 5. Lino etteeka we liba lyakuyita litandika mu kisanja kijja, naye ate liri against the constitution ne balinalifyinga. Kati ekiba kitegeeza ki? Nti ababaka abali mu Parliament saawa eno balina social contract n'abaabalonda mu bibiina mwe baabalondera, nti ekibiina kya DF tekisimbangawooko muntu yenna mu ggwanga Uganda, n'ekibiina kya PPF tekiyingirangako mu kalulu konna mu ggwanga Uganda. Kati gwe Erias Lukwago okutandika okubanja Electoral Commission ssente z'ababaka obeera ng'omuntu atandise okubanja product mu kampani etannaba kuggulwawo. Ekyamazima kiri nti okulonda okujja mu mugendo okujja results eziba qualifyingisa okubanja ssente akusinziira ku butya bwe mugenda okuba nga mukoze mwaka akalulu. Naye bwe muba muzeetaaga saawa eno mubanje eza iPod kuba ezo teziri kiriya, tebazinnyonnyolangako, tebalina ngeri gye bazinoonyako accountability olw'ensonga iPods eyo eri non-government organization is an NGO, butya we operatinga yemanya amateeka gaayo. Naye bwe muba muli mu cooperatingira mu constitution ye Uganda under Political Party and Organizations Act, Erias Lukwago ojja kusoundinga disappointment of the century singa abantu baddamu ne bawulira statement gye wakoze ku ssente za iPod.